amakubo g'otakyayitamu ogenda gayitamu bakulinde guno omwaka nga tegunnagwako maama ogenda kulaba nga kaadi z'embaga zikuyita kaadi z'emikolo zikuyita munange bw'oba obubi tebakumanya kakati naawe njagala obeeremu amagezi bwe batandika okuyita beera ne puroguramu okutuuka nga bakitegere nti akwagala ku mbaga akuyita ebula emyezi 4 kati omuntu asobola okutwala gy'ayagala bakubuuza kyonookola noga nti enkya wendi togenda kubaawo ogenda kubeera bize mu linnya lya Yesu togenda kubaawo ogenda kubeera bize emigugu Mukama agitwale akuweddeire activities mu linnya lya Yesu ogenda kuba ne program naye nkwegayiridde tojjanga Katonda mu program kirumanya okubanga emigugu gikutuulidde ng'olina ebizibu ng'olina ennaku n'obanga Mukama omulina mu programu osaba osiiba gwotegeeza ne bano nti musumba Bujjingo kati yalangiridde 19 si 14 Mukama n'akuyamba n'akuviirayo n'osanga abantu nga basiiba n'obaga nti mukola ki musiiba nze nja kusabanga busabi nze sisiiba sina galwala alusaazi n'obuuza nti kaakati mukwano lulinga tewafa abantu batuuka mu bintu n'agamba sina gabireka n'akeera ku makya kale nja kusiiba naye nja kusiiba nga nfunye ekigira sa juice n'ombuuza nti olwosiibye biki tulina eddiini namba mu nsi yonna esiiba ng'erya sijja jjogerako eddiini namba erimba eggulu nti esiiba naye mu kusiiba erya enoonyayo mbw ekika ky'emmere kyewoomerwa ennyo n'ekisiiba neeteeka ku mmeeza emmere endala mbu gyetawoomerwa nnyo naye nga siraba bwe gisesema omuntu n'omusanga ndaga munaye ennyama nagivaako ndi mu kisiibo ng'ali ku kinyeebwa ekikwafu akoza bw'ati n'azinga ali ku nvuluga naye ali mu kisiibo n'omusanga ng'ali akyanyanja naga munaye nasiiba nnyama ali ku kyanyanja ali mu vitamini ezisinga n'ezabadde afuna wali naye ng'ali mu kisiibo nebaza Mukama eyandokola kubanga ekyo ekisiibo kyabo okimalamu n'emyaka 10 ate obeera obadde olya ekyo ekisiibo okimalamu n'emyaka 10 oleka bulesi kikopo ky'amata ng'odda ku kyabuugi mwebase oleka bulesi fene ng'olya kitafeeri mukyali omwe oleka bulesi nkokonjo kye ng'olya bufe olya nnyama mwebale okusiiba bagundi mmwe temukitwala nga kyakusaaga mwebale abalekayo amazzi n'emmere mwebale abalekayo amazzi n'emmere mwebale Katonda agenda kuwulira essaala zammwe n'ennaku yammwe agizinge ng'omukeeka agitwale ku muliro mu linnya erya Yesu